Bannabutambala kino kye kisaziddwawo ekigenda okugobererwa nga tugenda mu maaso. Nsuubira nti ebbaluwa zammwe mugenda zifuna nga zoogera ku nsonga zino. Buli muzannyi ayali ku kisaawe mu kaseera ak'okutandika omupiira nga muteebeddwa ggoolo ne mugaana okutandika omupiira ogwo, omuzannyi oyo yenna ayali ku kisaawe sizoni 2 ez'amasaza togenda zisamba. N'olwekyo muyimiriziddwa sizoni 2 nga temuzannya masaza kubanga temwagala kuzannya. Babateba ggoolo ne mugaana okumala omupiira. N'olwekyo eyo embeera tetugenda gikkiriza era tugenda kutambula bwe tutyo nga tugenda mu maaso. Ssentebe wa ttiimu Haji Ntale Adam Goloba ayaliwo nga bw'alagira abantu obutaddamu kusamba ng'agamba abazannyi be yatambuzza okuva e Butambala ogenda e Ssingo ng'ate abagamba temuzannya mupiira. Ayimiriziddwa mu mpaka z'amasaza obutaddamu kusemberera ttiimu yonna ya ssaza kubanga alemesa omupiira okuzannyibwa. Ab'ekikugu okuli technical manager Omwami Makumbi Sulaiti ayimiriziddwa okumala sizoni 3 wabula omutendesi head coach Kiwanuka Paul ayalwana ennyo banne baddemu okusamba naye nga abalala ne bamusinza amaanyi olw'okuba yali omukulembeze n'atakola bukulembeze bwa ttiimu genda maaso kusamba mupiira. Ayimiriziddwa sizoni 1 nga tatendeka mupiira gw'amasaza. Ebbaluwa zammwe olukiiko lujja zibaweereza okusobola okulaba nti ensonga eno etwalibwa mu maaso nga tugezaako obutatta maanyi g'abalala ge bateekamu amaanyi ennyo okulaba nga omupiira guwangula ate nga mmwe n'amaanyi amangi ennyo muteekamu amaanyi mangi okulaba nti omupiira teguwangula mu kaseera ako.